Kirinko anakuja kule golini. Wanapata goli la kwanza kwa Sentinel hapo. Sentinel anapata goli la kwanza. Anakosa tena, anakuja Uyeta hapa. Namna gani hapa? Namna gani penalty ile? Penalty si penalty, penalty ile. Tizama kabisa. Kitu kinajaa kideri hapa. Anajaza kamba. Anajaza kamba captain yule. Guno mpira nguwangude sugwangude mbundi mulungi nnyo naye nguwangude ngubaze bubazi kubanga bansose ne banzijamu ne ku basambi era this time ne Kenya banzijeemu kuba bagiwadde dda amanya ne banzijamu, so I had to change funa ate abasanya abalabe enkola ki beni pressing amweze naba naye mbagumiza ne bagamba wadde bali bavuddemu tusigale nga tuli kimu kubanga era training nga kye kimu buli omu asobola osamba buli gwe nnina wano, that means tusobola okuwininga era bagenze mu kisayi nga bamanyi tusobola okuwininga.